n'endala nyingi naye enkulu ennyo ziri 5 eziremezza abantu ku bushiriku, eziremezza abantu ku bukaafu ne bagaana okukola eddiini entuufu. Ensonga ezo zetugenda okutunuulira tubeere nga tumaliriza darsu. Assababu alawwal, ensonga esooka min hadhihi alasbab taqlidu alabai, taqlid al'ama, attaqlidu bilabai, abantu okugoberera n'okwekwasa bakadde baabwe olugoberera olw'ekizibu ky'amaaso. Eyo ensonga esookera ddala, okugoberera bakadde baabwe olugoberera olw'ekizibu ky'amaaso. Attaqlidu bilabai, abantu okwekwasa bataata baabwe, naye ng'olwekwasa lwe babeekwasaamu n'okugoberera kwe bagobereramu taqlid al-a'ma, kugoberera kwa kizibu ky'amaaso. Wa idha ta'ammalta jami'a ayat al-Qur'aniyya, bw'oba wetegereza ayati nyingi eza Qur'an, tadullu ala hadha, ziraga ekyo kyennyini ku bantu abagaanidde ku bukaafu n'obushiriku. Tewali kibagaanyiza ku bukaafu na bushiriku okujjako ekyo. Aya esooka, Nabbi Nuhu alayhi salatu wassalamu. Nabbi Nuhu Allah jalla waala bwe yamutuma alagira abantu be okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, abantu be bamuddamu ne bagamba waqaalu la tadharunna alihatakum, abange temuva ku byammwe, wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra, temuva ku byammwe kubanga basiŋŋaana emitima gy'abantu ginyweredde ku ebyo bakadde baabwe bye baaliko. Wakadhalika nabbi omulala, Nabbi Hud ne Salih, abo bonna ne Shuaib, bonna baliko ayati nga bwe bakoola abantu baabwe okubazza ku ddiini entuufu, okubazza ku tawhid. Mu suratu Arafi aya 7 bagamba nabbi waabwe qalu ajitana lina'buda allaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna, otujjidde tusinze Allah omu yekka, wa nadhara tulekeyo ma kana ya'budu abauna, bataata baffe bali basinza. Olaba wano ekibagaana okugenda eri nabbi ono byabakoowolerako, balaba nti mu kukkiriza da'wa ye mulimu okulekayo bakadde baabwe bye baali basinza. Era ne baguguba ne bagamba nti fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin, tuleetere buleetezi kibambulira kyotulaganyisa oba kiyama gyekiri oba muliro oba tuzikiriza. Bagamba tuleetere Allah atuzikirize bw'oba oyogera mazima, ffe tugenda kukkiriza. Oyo nabbi wakubiri eri abo abawandiika. Nabbi owokusatu, Nabbi Musa alayhi salatu wassalamu ne muganda we, suratu Yunus, Nabbi Musa ne muganda we Haruna bwe bajja okukoola abantu okubazza eri eddiini entuufu, babajje ku bushiriku n'obukaafu, babaddamu ne babagamba qaalu ajitana litalfitana amma wajadna alayhi abaana, otujjidde otukyuse, litalfitana bimaana litasrifana, otujjidde otukyuse otujje ku ebyo bye watusangako ne bakadde baffe, watakuna lakum alkibriyau fi lardi, obeerenga ggwe wa waggulu mu nsi muno, ffenna tugobere ggwe. Ne bagamba wama nahnu lakuma bimuminin, ffe gwe ne muganda wo Haruna tetugenda kubakkiriza. Suratu Yunus aya 78. Kyekibaganyi ensonga bagyogedde litalfitana, ajitana litalfitana, ozze kutukyusa. Kitegeeza bano ekibalemezza ku bushiriku n'obukaafu tebaagala kukyuka kuva ku bali bye babasanzeeko ne bakadde baabwe. Ekiremezza abantu ba Nabbi Yunus kyekyalemya abantu ba Hud ne Saleh, kyekyalemya n'abantu ba Nabbi Nuhu gwe tutandise naye. Bonna ensonga gye baweeri egi, oyagala kutujja ku ebyo by'otusanzeeko ne bakadde baffe. Wakadhalika Nabbi Shuaibu alayhi salatu wassalamu, saakoti nze aya bajja gibabuulira rakamu yaayo, mmayinzi kooti nga nsobola okubabuulira arukamu. Nabbi Shuaibu naye bwe yagenda okukoowoola abantu be, bamugamba wakadhalika ne Salih qad kunta fiina marjuwan qabla hadha, tubadde tukuyinamu essuubi
nga tunnatandika bino biriwe bye byatandise nno bagamba musinze Allah omu, temusamira, temumala balongo, temutereka bulira bw'abaana, temusinza miti, temusinza mayinja, omusiraamu taba nayirizi. Kati bwe yatandika ebyo bamugamba kad kunta fiina marjuwan qabla hadha, tubadde tukulinamu essuubi ddene nga tunnatandika bintu ebyo. Atanhana an na'buda ma ya'budu abauna, otugaana okusinza bataata baffe bye baali basinza. Olaba obuzibu bwebamufunyemu era okweraliikirira kwabwe, balaba abakyusa okubajja ku ebyo bye baaliko ne bataata baabwe. Era awalala Shuaibu bamugamba ya Shuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna, esswala ezo zosaala buli lwegonda mu muzikiti, esswala ezo zikulagira ffe kulekayo naawe kubeera ng'ova ku ebyo bataata bo bye baali basinza. Oba olina bujulizi bwankukunala bulaga ekintu kimu nti ekiremezza abantu ku bushiriku at-taqlidu bil abai, okwekwasa bataata baabwe, okwekwasa bakadde baabwe. Wakadhalika nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne nabbi Ibrahim, nga tunatuuka ku mubaka alayhi salatu wasallam, nabbi Ibrahim alayhi salatu wasallam, Allah agamba walaqad atayna Ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Ibrahimu twamuwa obulungamu olubereberye nga kyalina mwana muto, era Ibrahimu Allah jalla waala yali amumanyi bulungi munnatawhid. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Yagamba taata we n'abantu be, niga n'amasanamu gangeri ki ge mumalirako obudde bwonna nga musinza ebbanga lyonna, emyaka gyonna? Muyina omuti omukookowe mu kika, muyina embwa ya ddungu awaka, muyina endiga oba embuzi erimu emisambwa gyammwe, muyina omuti gwe bayita oluwanyi. Ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun, bino byangeri ki bye mumaliddeko obudde bwammwe nga musinza? Ensonga gye bamuddamu qalu wajadna abaana laha abidin, bamugamba nti twasiŋŋaana bataata baffe ebintu bino nga babisinza. Tewali bujulizi bwe bamuwadde bubalemezza ku ebyo ebintu, wabula ensonga eri eki gye bayogedde, twasiŋŋaana bataata baffe nga basinza bino. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin, n'abagamba mmwe kennyini ne bakitammwe ebbanga lyonna mulimaze nga muli mu bubuze obw'olwatu. Aba Ibrahim bonna bawa ensonga y'emu, aba Nuuhu, aba Shuaibu, aba Musa, aba Nuuhu, aba Huudu, bonna ensonga y'emu ebalemezza ku bukaafu kusiŋŋaana bataata baabwe. Wakadhalika nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu suratu Az-Zuhruf, Allah bwe yamutuma eri abakuraishi b'omu Makka n'abakowoola okujja eri tawhidi, eri okwawula Allah gwe baba basinza yekka, balekeyo bye bakkiririzaamu ebitali Allah. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wakadhalika ma arsalna min qablika min rasulin, nawe ekityo teri mubaka yenna gwe twatuma lubeeberero gwe nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Wakadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin, teri kyalo kyonna kye twatumangako mubaka. Suratu Az-Zuhruf aya 23. Teri kyalo kyonna kye twatumangako mutiisa gyatiisa abantu abo illa qala mutrafuha, okujjako ng'abantu abalinamu ku busente, abagagga, abalangira, abasuubuzi, ab'ebitiibwa, baminisita, bagambanga inna wajadna abaana ala umma, twasiŋŋaana bataata baffe bali kitole, nga bonna bali kulina ekkubo, nga bali kwena enkola, wa inna ala atharihim muqtadun, naffe ku buufu bwabwe kwe baali kwe tukyali. Mu aya endala Allah subhanahu wa ta'ala yagaa nti wa idha qila lahum, babagambanga ta'ala mujje ila ma anzala Allah, eri bino Allah byassizza okumwawula okumusinza yekka, okuva ku nnono, okuva ku byobuwangwa. Qaalu, bagambanga hasbuna ma wajadna alayhi abaana,
bikyatumalira ebyo byotusanzeeko ne bataata baffe. awalau kana abauhum la ya'lamuna shay'an wala yahtadun. ebyembi Allah subhanahu wa ta'ala nti bakadde baabwe ne bwe baali nga tebalina kye bamanyi ku ddiini, nga tebalina kye bategeera ku busiraamu, era omuntu asigala agamba nti bakadde bakyabagoberera. Suratu Maida aya ye14. ne mu Bakara aya 2, wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna awala ma wajadna alayhi abaana. Allah agamba bwe babagambanga nti mukkirize Allah, baddangamu ekigambo kimu, ffe tukyagoberera ebyo byotusanzeeko ne bakadde baffe, ennono zaffe. Naye Allah abuuza ekibuuzo, awalau kana abauhum la yaqiluna shay'an, wadde bakadde bamwe baali tebalina kibategeera ku ddiini, wala yahtadun, era nga si balungamu, era gwosigala ogamba nze nkyagoberera mukadde wange, nkyali ku bya taata wange. Wakadhalika n'abantu abalemera ku miziro, gwe bw'osiŋŋana omuntu eyalemera ku muziro nga musiraamu, nga talya mmamba oba talya butiko oba talya ndiga, n'omubuuza lwaki tulya ndiga, talina bujulizi bwayinza kugamba nti bwe buno bumugana okulya endiga. Wadde mu Qur'ani, wadde mu bitabo eby'Abaganda bye bakkiririzaamu, tewali kitabo mu bitabo by'Abaganda olunyiiriri nga lulambika nti ow'endiga talya ndiga. Kati Allah subhanahu wa ta'ala yakyogera mu suratu Ahkaf, qul ara'aytum ma tad'una min duni llah, mulaba be mukkiririzaamu ne mubasinza abatali Allah, aruni madha khalaqu min al-ard, mundage ku nsi batonda ki? Kubanga omuntu bwatonda endiga agaana okugirya, oli bwatonda ekkobe agaana okulirya, oli bwatonda obutiko agaana obukulya, kubanga babuyinako sse. Kati Allah jalla waala agamba aruni madha khalaqu min al-ard, mundage mu nsi muno batonda ki? am lahum shirkun fi samawati, oba kale bashiyaringako ne Allah ng'atonda emmamba oba endiga oba ekkobe. ituni bikitabin min qabli hadha, awo Allah asabye obujulizi, ituni bikitabin min qabli hadha, mundeetereyo obujulizi qabla al-Qur'an, nga bugaana omuntu nti bw'oba gwe gabunga tolya mmamba, au atharatin min ilmin in kuntum sadiqin, oba muleeteyo obuufu bwonna nga bwakiivu bwe mubeera mwogera mazima. Kati ekyo kitegeeza ki? Abantu beeterawo bweteezi byabwe. qul ara'aytum ma anzala Allahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adhina lakum am ala Allahi taftarun. Suratu Yunus. Allah agamba nti mulabe ebyo mweziyizaako, Allah yabasiza ennungi n'abagamba mulye riziki. يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الله تقام مليه بني موسى حلال. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الله تقام مليه ebitukuvu ebiri mu nsi bye nabasiza, buli ekiri mu nsi ekitukuvu Allah akitukkiriza okirya, okuggyako bye yatugaana era yabirambika. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yabitukkiriza, abantu ne babibagaana. Babagaana ensenene, babagaana obutiko, babagaana ekkobe, babagaana emiziro gyammwe gyonna. Kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti muleete obujulizi oba ebintu ebyo tebiriibwa. Kati omuntu akulaga nti ye ayagala nnyo okusiramuka, era obusiraamu abukola nnyo, era ayagala okusiiba, era ayagala okusaala, naye bw'omugamba nti olye emmamba okkirizibwa okugirya ng'anyiiga. Era kati ebyobuwangwa byaffe, ennono zaffe, ennono zaawa ani yagala kulya emmamba? Obutiko kati abagala kunabika, abagala kusiikula emisambwa gitulumbenga, emisambwa gyabwe gibalumbe gibagambe ki? Gibagambe ki? Olwokuba olidde ekkobe, olwokuba olidde ensenene, zina bagamba bw'obanga olidde ensenene ng'oli wa nsenene, ab'ekika kyo ne bakubuuza lwaki oli ensenene, baddemu ekigambo kimu nti nze ndya nsenene za Allah ze yatonda, sirya zammwe ez'omukulu w'ekika. Ow'emmamba, bw'olyanga emmamba ne bakubuuza lwaki oli emmamba ng'oli gwe naasubuga nti nze ndya emmamba ya Allah eyagabunga muneenyizo gitaana, sisobola nga njirya ntya, nze ndya ya Allah kubanga ya Allah yaginzikiriza. Kubanga Allah atubuuziza aruni madha khalaqu min al-ardi, mutulage batonda ki abo ababagaana. Kati abantu balina n'obupande mu mayumba gaabwe, abaana n'abazzukulu omuziro mmamba akali awo akola daawa. Daawa ki egyokola ekiyaaye? Abaana n'abazzukulu omuziro mmamba.
era abantu bakimanyi nnyo wano mu bukwakkulizo obukulu obuyimiriddeko okuwasa, mu bukwakkulizo obukulu obuyimiriddeko okuwasa, okwogera ekikakyo omuziro gwo. Era ne tebasobola kgenda mu maaso nambaga nga tebannaba kutegeera weddira ki. Bw'obagamba nti nze matovu ne bakisiŋŋaana ng'eno obadde nayiga waliwo ekiganyi noga tetuli basiraamu nti tuli basiraamu naye leka kuleeta imaani ate ate imaani eruwa leka kuleeta te imaani batandika okwekyanga naye ng'abeekyanga mulimu ne imaamu nowetwale waali newegodi waali azze okuwasa era omusajja ayinza okukwata ekikapu n'eggaali ye n'avaawaawo ebigudde wasula wabitegedde ate abazze okuwasa beba matovu ate bawasa bannayiga nvuddewo nga sijja bisobola naye ng'avaawo omusiraamu n'okusiba yasiibye alabanga eggulu erigenda obbagwira okyogera otya namatovu afumbiddwa yiga mbadde sikyabisobola abaana beyanjudde ebigambo nga tebitegereka n'agenda nga imaani emutte ey'ekikaafu olw'okuba omukolo namatovu ng'afumbibwa yiga tasobola kugubeerako gumujijiira wano alaba eggulu ligenda kubagwira embaga nagisobola nedda nvuddewo n'avuga kagaali bamusanga atuuyana ali kasozi avaawo agenda embaga eri wali sigisobola mbu olw'okuba abantu boogedde weewuunye wasobola n'okubeerawo imaamu abantu abazze okweyanjula ne beeyanjula amannya gaabwe naganze Simon Peter Mukasa gundi Lubegavi imaamu waali awuliriza ne banjula omuwala ono Kamida Sulaina mutabani wa Ibrahimu Kitenda asigwe Ibrahimu Kitenda ow'e Masaka ono Kamida gundi Sulaina Mukasa muwala wa Ibrahimu Kitenda ow'e Mukidda imaamu waali ati bazze bawoowebwe banne muwulirawo akagaana awonna situwuliddewo nsonga yonna awerobera bantu bano kufumbirwa Simon Peter Mukasa ne Kamida imaamu naawe gamba towuliddewo kigaana siina nsonga gye mpuliddewo awo imaamu talina kyawulirawo tasooka kubuuza Simon Peter yasiramuse oba teyasiramuse kikulu ye bo banoonyamu eno gyebi ab'emmamba ate bano bagabi baki bangabi awo tewali kirobera ne imaamu n'abawoowa naga alifatiha nebateekako akabaani tewali kirobera naye kasitabalanya nze Sulaimaani mutabani wa Abdallah mutabani wa Sulaimaani ow'ekayunga nfe tuli bammamba otyo ate no gye muzze okuwasa ono gwe muzze okuwasa ye Sulaina mutabani wa Abdallah ejebire ow'emmamba wanje mwagala kutukola ki mpulidde emiziro gyonna gikola ki gikwatagana bonna sibaki bonna si bammamba kya bonna bammamba ebyo ne bwe bamwalesera olw'ennamba taata ne bwe bamwamugulidde emmotoka n'entebe ennalwesuuba nga weeri byonna byonna mubireese naye bwe bawulira mmamba ku mmamba alaga nti omukolo teguganye ate kyekiganye ati bonna bagundi bonna baki ono mwana tumuzaala kuwasa nyoko nobagamba mwanyinaze owaawa nze banzaala bugerere ono tumusanze mu kidda kakati mwanyinaze owaawa gwe mwana gwe oyogera biki tolina imaani totya Allah ate bo be batatya Allah bo be batalina imaani kuba bagana Allah beyakkiriza ate bakubuuza tolina imaani totya Allah yakutukola ki wano kati munnange nga bakulesa omuwala olwokuba naye omuwala weeyo laakaayi gwe bazaala bugere oluganda luli luddawo olwo era weyakasa nti wali luganda abo abakumye omuwala taata we yafe bagaba n'emmaali bagaye nti mumpeeko wano ettaka 100 ku 100 anti taata mumagaye ndi baluganda batya ani akuzaala wano oli twala ebizo ani akuzaala wano yakuba bindi lole awo tebakkiriza kuwa naye wali bakumye omuwala bagamba mbuki oli muganda waabwe ne bwofiiraawo nga babadde ogenze kale shoko nekkuba nga bakumye omuwala n'ofiiraawo ne tubagamba nti abannaye kituba tukola kati anti ono omwana wammwe katumuziike wano ewa mumuziike wano ani amuzaala wano temuleta mandwa tetwagala mizimu wano gyetutategeera mutwale bakugobawo kati ithan abasiraamu nabo bakkiriza obumu ku bukwakkulizo bwabwe obutambulirwako okuwasa obukulu ennyo muziro saate ku mpasa yaffe mu bumu ku bukwakkulizo obutambulirwako ennyo okuwasa kuyimirirewo temuliimu miziro tekiriimu era tekiri min mawaani zawaaji fi lislaami
mubigaana okuwasa mu busiraamu temuliimu muziro, timweddira omuziro gumu, tekiri. Kati idhan ekyo kikulaga nti abantu bangi gwetuuza taatawo omugaye naye taata lwaki nsubuga tafumbirwa tawasa nansubuga, oba taata lwaki naye ddala emmamba eno abantu bonna nabo bagirya naye taata lwaki ffe tetulya mmamba, taata lwaki tetulya nseenene, ajaga mwana wange watabuliise oyagala kwonooneka oyagala ate emizindalo tawuba ogityankalanyiza emizindalo giveeko tawuba oyagala kukyankalanya bamiziro oyagala ni emizindalo giyingidde mu mizindalo. Baddu ba Allah tabaraka wataala ezimu ku nsonga eziremeza abantu ku bukaafu n'obushiriku attakulidu bil abai. Wegenda obuze taatawo lwaki baabya olumbe, ajaga mune twasingana bwe bakola, lwaki bafulumya olumbe twasingana bwe bakola, lwaki batereka obulira bw'abaana twasingana bwe bakola, lwaki oli bwazaala ababiri abamala abalongo lwaki babamala twasingana bwe bakola, endiga lwaki bwezaala ababiri temumala abalongo baayo, embuzi lwaki bwezaala abaana temumala abalongo baayo, twasingana bataata baffe bwe bakola. La hawla wala quwwata illa billah. At-taqlidu al-a'ma, togoberera musiraamu lugoberera lwa kizibu ky'amaaso. Mukadde umubuuze lwaki taata tetulya ndiga, akyaka mwana wange okyali mwana muto walabye eki, mubuuze naye taata gwe walaba ki, walaba ki, talina kye yali alabye, ali awo yolekere mukuba nga bwekkuba, talina kye yali alabye wadde akutiisatiisa, mwana wange okyali muto walabye eki, olowooza alina kye yali alabye, gwe mubuuze wali olabye eki, wali olabye guno omusamba gwe bagamba mbuno ebigere nga byante ng'eno omuntu taata wagulabako batagulabanga naye aguwulira buwulizi. Kati kiki yalaba ekyo kwakutiisizatiisiza? Omusiraamu tagoberera lugoberera lwa kizibu ky'amaaso, ffe tugoberera binnas. Allah agamba ki, mbaka agamba ki, ffe eddiini yaffe kyekikulu kye tulina mu nsi muno. Ebirala byonna tetugoberera basamize, tetugoberera balaguzi, tetugoberera bantu bagoberera ngoberera ya kizibu ky'amaaso. So min asbabi al-inhirafi an al-aqidati as-sahiha, ezimu ku nsonga zetugambye ezijja abantu ku nzikiriza entuufu, esooka at-taqlidu al-a'ma, okugoberera okw'ekizibu ky'amaaso. As-sababu athani, ensonga ey'okubiri, min asbabi al-inhirafi an al-aqidati as-sahiha, ezimu ku nsonga ezijja abantu ku nzikiriza entuufu ne bagenda mu bukaafu n'obushiriku, adamu tafaqquhi bi ahkami ddin, obutawaayo budde kusoma ddiini yaabwe. Gwe genda otunuulira abakayanira abafu mu famire yammwe, ono tulina okumuzaayo ewaffe, ne bwe munaakola mutya onadda ku nze, be batasaala, be batamanyi ddiini, be bantu ababeereyo mu butale mwaka ku mwaka temumulabako mu muzikiti, naye omuntu waafa ng'amukayanira, tulina okumuzza ewaffe. Adamu tafaqquhi bi ahkami ddin, abantu obutakenkuka ki mateeka ga ddiini, kyekimu ekimu ku bikulu ebikyasinze okulemeza abantu ku bukaafu n'obushiriku, kubanga la yastatiu an yumayiza baina as-sahiha was-saqima min al-ulumi, tasobola kumanya nti eno iri mu nfu eno iri mu ntuufu. Kyobola omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin. Allah gwaba ayagaliza buli kalungi, khayra eyo nakira, Allah gwaba ayagaliza akalungi konna amufuula mukenkufu mu ddiini, mukenkufu mu ddiini. Kyova olaba Allah jalla waala yatulagira kusooka kumanya fa'alamu annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika, sooka omanye, sooka osome, oluvannyuma otandika okukola istighfaaru, kukola istighfaaru ejja luvannyuma lwa at-ta'allum, sooka okenkuke mu ddiini. Abantu bangi abasinga okukola ebikolwa eby'obukaafu eby'obushiriku lam yatafaqahu fi diinillah, tebaasoma ddiini, tebagikenkuka. Era ne bwabajja mu maaso g'okubuuza ekibuuzo agamba sheekhe asooka kuwa mukaddima, manyi sheekhe bakadde baffe batukotogera tebatusomesa ddiini, kakati mbale nina ekibuuzo, lwaki osooka kumpa mukaddima? Bakadde bakotogera tebasomesa ddiini, nga bwe mba nkube nga mpumbawumba neme kumyomyola nnyo. Omusajja Zekeriya, omanyi kakati ffe twafuna ekizibu, bakadde baffe tebakola ki? Batukotogera tebatusomesa ddiini.
Akato ayagala ki? Ayagala omuyisizeewo omuwewe byogenda okumuddamu kyava asooka guno omukaddima. Naye kakati gwe musiraamu gwe aleeta ogwo omukaddima okuva mukadde olwo yakuggyako engalo kati ani akkotoggera essaawa zino? Taata we yakkomya kati ani akkotoggera essaawa zino? Okimanyi Allah asobola okuwangaza n'oweza emyaka 8 kati okuva ku 4 g'oyina paka ku 8 era ani agenda okubanga nakayima waawe agenda okubanga akutuulidde ku nkata akugaana okusoma eddiini. Ebirala nga mubikenkuse, abantu bakenkuse mu masimu, buli apu ejja bagimanyi, buli kintu kyonna ekijja bakimanyi, naye eddiini lwaki tebatuula wansi ne bagikenkuka? Bakadde baffe Abu Huraira nadribu ala dhalika mithal. Abu Huraira gwe tusomako eddiini eno tewali lunaku lukya mu nsi muno nga tayogeddwako paka eddiini lwerigwa mu nsi. Abu Huraira agenda sigala nga ayogerwako, naye yasoma emyaka 3 gyokka. Gumu 2 3 yasiramuka mu amu Khaybara, gwali mwaka gwa 7 Abu Huraira bwe yasiramuka, n'atuula wansi n'asoma eddiini. Tewali mu nsi wasomesebwa busiraamu nga tebagwedde ku Abu Huraira. Kati hadisi banaba banazijjawa osoma mu 2 ng'eyokusatu Abu Huraira aguse, bamusabira buli muzikiti bamusabira Abu Huraira paka ensi lweriggwawo, naye yasoma emyaka 3 gyokka. Kakati gwe okuva lwewava ewa kitaawo wakawangala emyaka emeka tegikumala kusoma ddiini n'ogikenkuka n'oyawula haramu ne halal? Oli yasomera mu myaka 3. Sufyan Thawri owokubiri, Sufyan Thawri yasoma talaba al-ilma baada an balaga 40 sana, baada an balaga 40 min umrihi. Imam Sufyan Thawri yamala kuweza yasusaana n'agamba nti kati kansandika okusoma irimu, n'akeesa ku makya fa asbaha imaman min a'immati al-ahadith. Yakera ku makya nga Imam Sufyan Thawri munna Iraka y'omu ku bamanyi abayimiriddeko irimu ya hadisi, era bamuyita thiqa athabt. Hadisi yonna bwebeva ku Sufyan bagatwala butwazi, hadisi z'entuufu. Naye yasoma waziza 40. Sheikh gwe tuwangaddeko naye mu kyasa ekiwedde, Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah, yali musajja ng'akanika busaawa, yali akanika masaawa, n'ava mu by'okanika amasaawa ng'aweziza asusiza n'emyaka 2, naga nti migala amasaawa kangaveeko. N'ava mu by'okukanika amasaawa n'agamba ngenda kuhadama sunna, ngenda kuweereza sunna za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikh n'atandika okusoma irimu mpola. Abamanyi bamwogerako bagamba yatuulanga mu library ey'e Dimashq, emu ku zisinga obunene mu nsi muno, ng'atuulamu essaawa 24 ng'ennyaze yeebaka 2 ng'asoma bitabo biryo, nga nnyaze yeebaka. N'atuuka ku ekiseera yatuuka olw'okusoma ennyo ebitabo ebyali omwo, n'atuuka ekiseera ng'abayizi bwe bajja mu library nga baagala kusoma, nga banoonya bitabo, ng'amuyita nga oyagala kitabo ki, n'amugamba kino bwe kitabo ng'agenda wali. Omulala n'amulaba ng'atangatanga namuga jangu oyagala ki, njagala kitabo bwe kitabo ng'agenda wali. Ng'ekiseera ebitabo byonna ebirimu byonna nga kompyuta kati byekola mu library maktabati enkulu, ogenda wali ku reception ne bakubuuza kyoyagala, ne banyigamu kakakaka ne bakuwa kapa ne bakagenda wali nga kakulagira ekitabo weki. Sheikh Albani yatuuka ku level okuba nti ebitabo ebiri muli akulagirira, naye biri emijalladi 4, ebirala 30, ebirala 60. Sheikh Albani yudhkaru anhu kimwogerwako, yasoma ebitabo n'atandika okuwandika hadithi, n'aweereza ebitabo bya hadisi byonna kumpi yabiddamu, n'alekawo Bukhari na Muslim ndoza byokka. Naye n'atuuka n'okugamba nti mutima gwange ninamu akantu mu bitabo ebyo. Omanyi nga Sheikh bireke ebyo bireke mukadde waffe. Naye nti omutima gwange gusigadde gulimu akantu mu bitabo ebyo, nga byayagala bikwatamuko. Ne bamuga Sheikh ebyo bireke, umma yegatta ku butuufu bwayo. Naye nga naye byayagala bikwatamuko. Sheikh yudhkaru anhu kimwogerwako nti olunaku lumu yali ma'ararul kutub, we batunda ebitabo. N'atuuka ku kawunta ey'omuntu omu ng'atunda bitabo, n'akwata risaala emu n'agibikula bw'ati n'agisoma, nga risaala erimu Sheikh yamwewuunyisa. N'asoma n'ayimirira akadde, n'asoma n'abikula, n'asoma ku nkomerero n'abuuza nannyini gundi kawunta eyo, n'amugamba eno risaala ya ssente meka? Sheikh ajjayo ssente agigule, n'amugamba mani ni muallif, ani yagiwandiika? N'amugamba Sheikh Nasiruddin Albani. Agenda ojjikira nga yenyini yakiwandiika, nga kitabo kye irimu agiddamu agigule, nga laba ya mugaso nnyo.
ebyo babyogera ku bagagga mbo bagagga abamu abalina essene beerabula n'ebizimbe byabwe bwe baba bamutambuza ne yeegomba akazimbe nga tujje tuzimbeyo ngaako ako kaffe manija yako egundi akozako kaffe mashallah munaye babijodolo beerabira ebizimbe byabwe n'ayita awo ne yeegomba akazimbe babifeekeera baaba osobola okwerabira awamu emaali yoko ngeri gyoyagala essente gwe oyinza okwerabira essente gwe naye babigagga babijodolo abalina mu nsi yonna ebizimbe bwe baba balambula mu nsi ez'enjawulo n'alabayo akazimbe n'akeegomba n'agamba manija tuzimbaako kako kangaako katokiraba kati Sheikh Albani yatuuka kuba nti ayagala okugula lisaala eyiye yawandiika irimu erimu ng'asome busome makati idhan okutuusa ku mulembe gwaffe oguyise babuuza Sheikh Ibn Baz rahimahullah ne Ibn Uthaymin alabako taaliki nga naye ayogera ku kigambo ekyo babuuza Ibn Baz ne bamugamba nti buli myasa waliwo hadisi nga nabbi alaga nti buli kyasa myaka 10 Allah agenda kuleetangayo omusajja azze obujja sunna za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babuuza Ibn Baz nti mu kyasa kyammwe kino olowooza musajja ki? N'agamba Sheikh Nasiruddin al-Albani. La hawla wala quwwata. Abamanyi okuwa ku munno obujulizi bwe butyo mu kyasa ekiramba ng'alaba ye Albani alabika yatuuse mu kifo eky'okuzza obujja sunna za nabbi naye yasoma amaze kukula. Kati mmwe temulina bukulu bwe mugenda tugamba nti wammwe bususse nnyo bwengedde bunaatera okunogoka. Obutasoma ddiini bagenda kukutomeza buli kintu. Bwe banaaba batwala jeneza mayiti bagitadde ku mmotoka bagenda seka magi amazize. Lwaki tosomye ddiini tomanyi? Mayiti bweneeba emmotoka efudde bagitadde ku mmotoka emmotoka neefa mayiti emmotoka neefa emirundi 3 nga bajjako mayiti nga bagiteeka wansi nga bagikuba mu kibooko. Lwaki otusumbwa tukutwala wammwe embuulire kuzika otumalira obudde nga naawe oli mbakuba tewasoma ddiini kube naawe otukuba okubemu nga bawanga ono w'amaanyi ng'akubamu ddako mangu nga bakuzzaako ku mmotoka. Lwaki tewasoma ddiini? Oluzaala abalongo olina obbaalula tewasoma ddiini. Obulira bw'abaana olina obutereka lwaki tewasoma ddiini? Omufu afudde baawo musiibule aweggalira mu kisenge ng'osiibula baawo tewasoma ddiini. Ebimu ku bisinza okusiba abantu mu bushiriku n'okuba nti bava ku nzikiriza entuufu adamu tafaqquhi bi ahkaami ddiini. Sigambye adamu taallumi olw'okuba ebyo bintu bibiri byawukana. Adamu taallumi ne adamu tafaqquhi. Tafaqquhi kuba nti okeekuse mu ddiini n'ogitegeera nga kino sigenda kikola wadde bagamba kirimu kino. Era gye bali abasajja mu buli famire mubamu obusajja bunnalukalala baba bataddewo olukiiko lwa kusimanyi kuzzaawo ssabo ne kaziina Allahu akbar Allahu akbar lwonna ne lukyankalana ani yamuyise ebintu byonna byonoona. Wabawo obusajja bunnalukalala beera nnalukalala mu famire yammwe nga buli wolaba olukiiko lw'okusamira yaziina bateesa kuzzaawo kwabya lumbe yaziina amajembe gano gadduka emisambwa gidduka tejagala azaana baluddamu okusamira mwaka gujja ng'ogwo omwaka gonna ogugobye amayembe tegakomawo ng'oyaziinye gadduka budduzo natabudde tegakomawo. Kati buli famire ina okuba mu busajja obwo bunnalukalala kaako kazze era kagenda okutabula wano eddiini kaleetebe sola kaziine wano. Beera nnalukalala ku ddiini mu famire yammwe. Allah ayinza okuyisizaako abantu babiri li an yahdiya Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri na'am. Allah okuyisizaako omusajja omunaalungama wallahi kirungi okusinga okufuna ekyebagalo ekisinga ekyokuba ekyebbeeyi. السبب الثالث ensonga eyokusatu min asbab al-inhirafi an al-aqidati as-sahiha ezimuku nsonga ezireetera abantu okubeera nga bava ku ddiini entuufu. Eyokusatu at-ta'anu fi rububiyyati llahi azza wa jalla. At-ta'anu fi rububiyyati llahi azza wa jalla okuba ebituli mu buyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala. We eyensonga ngazi nnyo kubanga wala nagisomesaako emihadhara ebiri miramba. Adamu tafaqquhi la at-ta'anu fi rububiyyati llahi azza wa jalla. Abantu okugenda mu shiriki ogenda mu busamize bamala kubaako kitendo mu bitendo bya Allah kyakubyemu ebituli. Nadhribu ala dhalika amthila kambawo ebifaananyi kweyo ensonga bye muba muwandika. Al-mithalu al-awwal ekifaananyi ekisooka olaba abantu nti okukola obushiriku omala kukuba bituli mu buyinza bwa Allah. Al-mithalu al-awwal ekifaananyi ekisooka abantu kiki ekibatwala mu bushiriku olowooza? Gwe mpaayo kyoyagala ki ekibatwala abantu mu bushiriku?
atugambe talabu dhurriya ekisooka talabu dhurriya kunoonya zadde sibe kiri abantu bagenda mubashiriku era omuntu asobola okuba omukyala yazaala omwana nagamba omwana oyo nze mmanyi gye yankomya ebirala kambireke nga yatambula buli wamwanoonya mwana ebyakolebwa eyo ebimu abisirikira naga nti bimu kansirikewaawo nasirikawo naye ng'agenze kunoonya ki kati ate genda mu Qur'ani mu buyinza bwa Allah agamba lillahi mulku samawati wal ardi Allah yalina obufuzi bwa ggulu n'ensi suratu ash-shura tubashura yakhluqu ma yasha atonda nga bw'aba akoze eki ayagadde yahabu liman yashau inatha awa bw'aba ayagadde abaana ab'obuwala wayahabu liman yashau dhukura awa bw'aba ayagadde babulenzi bokka au yuzawijuhum dhukuranan wa inatha Allah asobola okukutabuliramu n'akuwa ab'obulenzi n'akuwa n'ab'obuwala wayaj'alu man yashau aqima Allah afuula oyo gw'aba ayagadde nga mugumba tagenda kuzaala ku mwana lwaki innahu alimun qadir kubanga Allah mumanyi byakola abimanyi nnyo ate yagera olugero olusembayo kitegeeza agaba abaana yani ye Allah siwe kiri era abatazadde ye Allah kati omuntu ogenda ew'abashiriku ng'agenzeyo kunoonya abaana kitegeeza amaze kuba kituli mu buyinza bwa Allah obw'okugaba abaana okiraba at-ta'anu fi rububiyati llah ekyokubiri mu nsonga ezitwala abantu ku bushiriku tugambye ekisooka talabu dhurriya kunoonya ki baana ekitwala abantu mu bushiriku ne bava eddiini nemufiirako ddala talabu lghina kunoonya buki bugagga kati ate wulira Allah agamba ya ayuha nnaasu bantu mmwe antumul fuqaraau ila Allah mwenna muli beetaavu era muli baavu ewa Allah wallahu huwa alghaniyu lhamid Allah ye mugagga yekka atenderezebwa bimaana idha kunta turidu lghina fatlubu lghina min indi llah azza wajalla liannahu huwa alghaniyu bw'oba oyagala bugagga kitegeeza obugagga olina bunoonya waani kati ate ono agenze eri ewaffe ebugerere n'ayingira akaalo kali eri omubugerere agenze ewa bamulagiridde waliyo akasajja kagaba obugagga munaye naali nnyo okuva wano wetuli enamuŋoona omusiŋŋana kyerima mu bugerere ng'ayingidde mu ssabo aba atuuka awaka nga n'omusajja alagula bamutumira abaana mukyala atuma genda ogambe taatawo atuwe ssente ez'okulya omusajja naddamu nakati mulindeeko sinnabakwasa kamala okukola ku balwadde sinnabakwasa mulindeeko naye ebyo abiwulira byonna sinnabakwasa kamala okukola ku balwadde bano nsooka empeereza ez'okulya naye agenze kunona nayo buki abaana bali mu mpale enjereere ebikajjo byonna byabakulukuseeko n'obuugi bw'eggulo tebafunye na sabbuuni anaaba kati omwavu omuzibu ate ono gyagenza okunona obugagga omanye ekitole kibamuwa ekigumyagumya azigaba anti abaganda bagamba omuganga teyeeganga azigaba ne mukoomubumbi aliira ku lujjo azigaba watima motoka tokolaba gunnaga paakinze baalize nga tazigaba azigaba kali naye bwawulira kutubba eyo n'anywera ayinza okuba azigaba ne yeeseetula n'abeera mu kalayini musajja wattu agenda kufuna ssente agenda otuuka akamuga nti emu ekitundu ogiina obugagga obumaze naye emu kitundu teeka wano agenza okunona ssente ate gwe bakuula bamuyisaamu eggaali bamuyisaamu eggaali leeta emu kitundu amuweteramu muzeeyi omusamize amuweteramu ekkoona Allah subhanahu wa ta'ala yekka tomukuba mu bituli mu bugagga bwe wala yanfa'u dhal jaddi minka aljaddi wallahi Allah yagaggawaza okumanya Allah mugagga wulira hadisi eno yalaga obugagga bwa Allah yagamba mu hadisi alqudusi yagamba law anna awwalakum senga abasookawo mummwe wa akhirakum n'abanasembayo mummwe wa insakum n'abantu mummwe wa jinnakum n'amajinni mummwe qaamu fi sa'idin wahid mwenna muyimirira mu lusenyi olwo fatalaba kullu wahidin minkum mas'alata buli omu n'asaba kye yeetaaga faataitu kulla wahidin minkum mas'ala buli omu mummwe ne muwa kye yeetaaga ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu almikhyatu idha udkhila albahr siina kye nyinza kukenderako okujjako nga bw'olaba empiso keeva nayo kekendeeza
bwe baba bagitadde mu mazzi empisa etunga ogimanyi bwe bagiteeka mu mazzi mu nnyanja n'ogijjayo bwoti ekendeeza ki ku nnyanja waliwo omusiraamu mulala yaŋŋamba ne bwe yali tugambye giteeka mu kikopo ne bwogiteeka mu kikopo bwoti n'ogijjayo seka erimi ekendeezaako ki empisa ogiteeke mu kikopo bwoti ogijjeyo ekikopo kikenderako ki kati Allah aga nti abaasooka mu mmwe okuva ku Adamu paka ku muntu alisembayo n'amajini mwenna singa muyimirira mu kifo kimu ne munsaba buli omu kyeyeetaaga buli omu ne mmuwa nkendeerako nga bwolaba empiso kyekendeeza ku nnyanja ekendeeza ki fadalla dhalika anna Allah huwa alghaniyu alhamid ekyo nekitegeeza nti Allah ye mugagga yekka atenderezebwa kati omushirika ogenda okunoonya obugagga mu basamize asooka kukuba bituli mu bugagga bwa Allah subhanahu wa ta'ala ekitwala abantu mu bushiriku kunoonya zadde kunoonya bugagga si bwe kiri talabul hayat ekitwala abantu muki ekitwala abantu mu bashiriku ekibattira eddiini kunoonya bulamu banoonya buki bulamu naye gwe tokimanyi nti Allah yatta era yawonya Allah yatta Allah yawonya kati bw'oba onoonya obulamu bunoonyeze waani kitegeeza naagenze mu bushiriku amaze kuba kituli mu buyinza bwa Allah qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana mu aya endala Allah yagamba nti wama kana li nafsin an tamuta illa biidhnillah eyo aya nkulu kweyo mawdu wama kana li nafsin an tamuta illa biidhnillah kitaban muajjala tewali mwoyo guyinza kufa okujjako nga Allah asaze waffe abantu wallahi ne bakuŋŋaana bonna nga baagala okutta nga Allah tannagera ofe tosobola kufa ne bakukolera ki kyonna nga baagala owone tosobola kuwona ekitwala abantu mu bushiriku kutya kufa ne Allah huwa yuhyi wa yumit yawe obulamu ate yakola ki yatta era nze ntera okubeera mu kuziika emirundi mingi ne mpulira omwogezi ng'agamba bannange omulwadde ono twamutambuziza buli malwaliro gonna abasawo abakugu bonna twabatuuseeko Dr. Abbas batera okubalazaako Dr. Abbas wuyo ne mukuziika ze yakoze nnyo ku mulwadde oyo ne Dr. Gundi yakoze nnyo ku mulwadde oyo naye byonna twabigezezzaako naye Omukama teyakkiriza owulira ekyo ekigambo ekyo Omukama teyakoze eki ekyo ekigambo nkyagala nnyo temumulindanga kweno ssaawa mubeere naye before Omukama teyakkiriza bamutwala e London bamutwala e California bamutwala e Sydney bamutwala South Africa naye ku nkomerero Omukama bw'ati bwe yasazeewo Omukama teyakkiriza mumukkirize awalan wa akhira bamukkiriza ku ssaawa esembayo tiyabadde alina okuwonya obukola ki okumutta abantu ekibatwala mu basawo twala bushifa mu busamize banoonya kuwonyezebwa si kyekitwala abantu mu basabo eddiini nemufaako ali mu ssabo muganda wange Hasani oyo yagamba omusiraamu omu yagamba omwana wange nze tajja kufa nga wamujega wabajega alina okumutambulira owuwe tafa nga wabajega alina okugezaako buli wonna wasobola omwana waawe oba ssabo n'aliyingira oba kinakiyingira naye omanye awonya Allah aga nti wa idha maridtu fahuwa yashfin bwe ndwala Allah yawonya Allah yamponya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu duwazi yagamba nti Allahumma rabban nas adhhib al-ba's washfi fa innaka anta ash-shafi Nabi yali awonya akakasa Allah yawonya kati abantu abagenda mu bushiriku bamala kukuba bituli mu buyinza bwani bwa Allah subhanahu wa ta'ala obwokuwonya nebirala amthila eziraga nti buli kyonna abantu kibatwala mu bushiriku okunoonya obugagga okunoonya obukuumi talabul hifdhi abantu banoonya bukuumi bwamala okufuna ku ssente n'afuna irizi n'agende omusamize naye wallahu khairul hafidha wa huwa arhamur rahimin Allah yagamba Nabi Muhammad wallahu ya'simuka minan nas Allah yakuuma kati abantu batwala mu bushiriku bamala kukuba bituli mu buyinza bwa Allah kanjogezi n'ensonga nga sizinnyonnyodde olw'okuba obudde buweddeyo nga nazo min asbabi al-aqidati as-sahiha zezimu ku nsonga ezijja abantu ku akida entuufu ensonga eyokumeka eyokuna bayakuna naam eyokuna adamu ridha biqada'i llah abantu obutaba basiimu nakugera kwa Allah abantu abamu bolaba basinga okwewulunta mu masabo
siba mativu na Allah kyeyabagerera. Bw'alaba gundi ng'azirina agati nedda otasobola kubeera naze. Ndwaki sinze abakyala abatunda gonja abalina bukiyosiki obwenjawulo abatunda kasooli babeera ku makubo okwo naye nga bavuganya mu kweroga. Yagula mukokota yafuna mukokota nange nja mutambulira ab'amaduuka balina obuduukaduuka oli abeera alina edduuka awo noono ng'alina wano kati oli ng'atunda nnyo ono tatunda ono alowooza nti oli yatambula n'afuna mukokota yakokota bakasitoma n'anoonya eddagala lyonna erimutta oba erimusengulawo oba erimukola ki si mumativu na kugera kwa Allah. Okiraba si mumativu na kugera kwa Allah. Kyobula nabbi yagamba Abdullah ibn Umar oba omulala mu basahaba hadisi mpanvu nti wa alam anna al ummata law ijtama'at manya nti umma yonna ne bwekuŋŋaana ala an yanfa'uka bi shay nga balina kyebaagala okukugasa la yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allahu lak la hawla wala quwwata wallahi tebalina kyebasobola kugasa okuggyako ekyo kyokka Allah kyeyakugerera. Beera mumativu na Allah kyeyakuwa tologa lwakuba nti Allah talinakuwa zadde. Waliwo abantu basobola okubeera ng'omusajja alina ssente wano nga zisiiya busiiya nga zivuluuja saba Allah azikuwe naawe naye zikuleke ku ddiini eyo sharuto ngitaddeko. Allah azikuwe ate zikuleke ku ddiini. Manyi mwalimu bw'aba abuneka muwogo si buddaawo egenda wala si bwe kiri omusajja asobola okuba wano ng'alina essente nga zivuluuja naye nga wali neighbor ali mu kazigo naye ng'alina abaana 8 naye ng'ono alina essente ezisiiya ne mukyala we tebalina baana nga bakeera kutunuulira banneighbor. Naye Allah ono muzibu abo bazaala buli lunaku bakigejjesa ne bakituusa ne ku lunaku bakiyitiriza buli lunaku abaazaala omukazi nze bansobera buli lunaku azaala gwe wali olabira omukazi azaala buli lunaku naye bakigejjesa ne bakibijjisa nnyo buli lunaku akubawo omwana buli munaku akubawo omwana naye ng'one ssente azirina ezirabirira abaana 30 nga wallahi abaana tabalina naye nga neiba omwana baba bamutwala amujjula bujjuzi bakutana kujjula tebatuuka na mu ddwaliro amujjulirawo ku mulyango mune yazadde akaana yakakubiddeawo omusawo bamuyitiddeawo tebasasula wadde emitwalo 5 gye bazaalira ababa bazaalirawo mu mulyango. Kati ono ng'afa si mumativu na kugera kwa Allah. Adamu ridha biqadai llah abantu obutaba bamativu na kugera kwa Allah yemu ku nsonga ezibattira eddiini nefiira ddala. N'asala amagezi neibawo munange n'asengukawo neibawo asobola okusengukawo wedduuka abadde ajjuza bakasitoma n'agenda. Kati ate neiba bw'agenda ebyembi ono n'abasatu be yali afuna taddeyo bafuna n'agamba bannange omusajja nali mmanyi yandoga yagenda naye n'abasatu tebakyajja kumbe n'abasatu be wali ofuna wali obafunira kwoli bamala kubulwa wali katuguleko binaaba wano kati gw'ologa oli aveewo ate oli kwofunira riziki. Kati abantu bali mu kweroga. Adamu ridha biqadai llah bw'oba oyagala Allah subhanahu ayati nyingi mu Qur'ani mu suratu Hud ngeggwako wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu la hawla wala quwwata wa in yuridika Allahu bikhairin fala suma ayatu rabe wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridika bikhairin fala radda li fadlihi la hawla wala quwwata. Allah waba akwagaliza akalungi wallahi teri ayinza kuzzayo kirungi Allah kyaba akwagaliza. Wa in yamsaska Allahu bidhurrin ku page eddirira esembe mu suratu Hud Allah bw'aba yagadde omutawaana gukutuukeko wallahi teri ayinza kugujjawo. Beera mumativu na kugera kwa Allah. Aya bw'aginoonya Sheikh tugisome kamalize nene ensonga esembayo mu nsonga ezireetera abantu okulemera ku shiriki oba okugenda mu bukaafu. Adamu ma'rifatihin bisu'i aqibati al-mushrikin. Ojirabi fejedire semba ojirabi aya Sheikh suratu Yunus. Naam, suratu Yunus Allah tabaraka wa ta'ala ebimu ku bintu byayisizaamu abantu okubeera nti bava ku bushiriku. Naam, aya ku page esembayo ddala wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu
Allah baba akwagaliza omutawaana gonna wallahi tewali ayinza gukujjako okujjako ye. Wa in yuridika bi khairin fala radda li fadli, wallahi Allah yenna gwaba yagaliriza akalungi teri ayinza kuzzayo kalungi Allah kamwagaliza. Bonna bolaba abali kye bali Allah yusibu bihi man yasha'u min ibadi, Allah bwati atuusa kyaba yagadde ku baddu be, wa huwa al-ghafurur rahim, ate ye musonyi era omusaasisi. Idhan tologa bantu totta ddiini yo lwakuba gundi ali mu kifo gundi lwakuba azadde la bintu. Ekisembayo ekitwala abantu mu bushiriku obutamanya adamu ma'rifatihim bisu'i awaqibil mushrikin, obutamanya nkomero y'abashiriku egenda kubeera etya ku nkomero, obutamanya abakaafu abashiriku bagenda kumaliriza batya ku lunaku lw'enkomero. Genda osome ayati zonna eziraga abashiriku enkomerero yaabwe. Aya emu yokka gye nyinza okuwa, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tasonyiwa kumugatta ku kintu kirala, alisonyiwa ebirala byonna kwoyo gwali bayagadde. Ne aya endala bwe yagadde gigatteko, inna alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi naari jahannama. Allahu akbar. Abantu abakaafu ne bafiira ku bushiriku, la tufattahu lahum abwabu as-samaa wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat wa kadhalika najzi al-mujrimin. Allahu akbar. Ulira challenge Allah gye yateekawo, abantu abakaafu ne bafiira ku bushiriku nga basamize, Allah yagamba tebagenda kugulirwawo, tebagulirwawo miryango gya ggulu, era tebagenda kuyingira jjana okutuusa diro bagenda giyingira engango ng'emaze okuyita empiso, ngamiya ng'emaze okuyita mu ngango y'empiso. Wanji Islamu agambye Allahu akbar. Omushiriku aliyingira ejjana agenda giyingira, ayina kulinda engamiya eyite mu ngango y'empiso. Bwe lyesolosa neyitamu bweti ng'amanya ati bagenda kumpa ejjana. Eyo ibaratun ta'jiziya, ibarati ya kiremya. Ne bwe yaligambikamyo ne bwe yaligambikamyo empiso gomanya akawuzi nga akawuzi kasumbuwa omuntu okukayisaamu, era bwe bubeera kiro omuntu omu tasobola kukayisaamu. Kati Allah kanti omushiriku ayagala okuyingira ejjana alindeko engamiya emale okuyita mu ngango. Oba okategeera gwe wa kamera okamanya engango, omanya abavubuka temumanyi Luganda naku engango ogimanyi, ikekana akatuli kana ke bayisaamu ewuzi nga bakikiitana, kati nga sekerimi ekiruka mulema tasobola kayisaamu, agira bwati ne kamulemerera. Kati ate ngamiya Allah agambe ina kumala kakola ki, la hawla. Kati baliyingira ddi lwa mukaaga oba lwa Sande? Kitegeeza tebagenda kugiyingira ne bwe kiri baki. Kati sitegeeza omuntu bw'awulira ebyo byonna n'alemera ku bushiriku aba tamanyi nkomero y'abashiriku, naye bw'aba agimanyi tayinza kutta ddiini ye, tayinza kulemera ku bushiriku. Saba Allah atuwe enkomerero ennungi, atutte nga tuli bakkiriza, atutaasa obukaafu n'obushiriku. innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.